nti enkolagana yaabwe n'ekibiina kya NUP eweddewo. Abantu abo bonna balina okwesalirawo oba basigalayo oba badduka ekibabu. But whoever chooses to stay does so at their own risk. Abo bonna abanaasalawo okusigalayo bagenda kikola ku lwabwe. Mike eyali omubaka wa Parliament w'e Makindye West annyonnyodde ensonga 7 lwaki banna DP block bavudde mu NUP. Mutwe Nubian Lead and Magic Selector Davi Nadia Sherifu attend decision making meetings. Mikwano gy'omukulembeze gituula ku lukiiko olusalawo. Nisalawo n'ebintu ebyenkizo. Kino mwali mukirabyewa. Omukyala waffe and family members are also decision makers. You know that the wife, brother Nyanzi, sister Namuleme, they feature prominently on the decision making table and at high level international engagements. How can you be invited for a very high level? Essaawa yonna omuntu atalowooza akwesibako n'agenda nga yeesoma mu bantu nti ex wange era twayawukanye. Naye ng'ekituufu kiri nti temwagalanangako. Temusulanko wansi wa ssuuka emu. Emibiri gyammwe nga tegisinkanangako. Era nga temugabananko ku bbugumu lya mibiri gyammwe. Era nga temuwalampanko kitanda mu kaseera keekamu. Naye ng'ali mu kugamba bantu nti ex wange era twayawukanye. Ekyenjawulo ekibaawo nti singa abanyumiza mu bantu abategeevu basobola okumubuuza nti owaayi gw'otugamba nti ono mwayawukanye era ex wo nga bwe mwayagalana ddi. Omanyi munnange mu basajja gyebiri bw'alaba ekiwala ekibitiggula obulungi ku kyalo kimwana mugimu ng'atuula kabooda ke ng'atumya obuugi ng'atandika okunyumiza banne, ekiwala ekyo kinnakigudde okiraba tokiraba okwebitiggula era dde nakimaze. Kaakati bano banne bafuba nnyo okumubuuza kyali kitya. Simuli abeera akiweebudde okukikkakkanya kubanga bulijjo bakitwala nti kya kiraasi nnene. Naye olaba owa booda munnaabwe akibinidde nabo bagenda kutandika okweyogerako ne beerabira nti ono owa booda munnaabwe ali ku mboozi za buugi na sumbuusa, ali ku mboozi za booda just abajjiisaamu bujjiisa. Naye omuwala gwagamba nti yamaze tayina yadde n'omukisa ogumusemberera ogumubuuzaako okujjako ng'ali mu kumuvuga. Era bwe mwamulabye ng'ali mu kumuvuga yabagambye yamutwalidde bwereere era kye yamusasuddemu ng'emisaala gy'okumuvuga. Baasisinkanye ewa Nammande mu loogi ne beesanyusaamu. Ne mu bakyala oba mu bawala ekintu ekyo gye kiri. Abawala bangi nnyo b'abakyala bangi nnyo nga Kafeero be yayimbako Balusiya bawala ba Kinyoozi abalina enkola y'okwesomera ku bantu naddala abasajja n'ekigenderwa ky'okulinnyisa price tag zaabwe nti olaba Bobby yamukwana. Nange nnina okulegako mmanye Bobby waawe we yalegako, nange nnaali yagadde okuyitako Bobby waayise. Teweerabira nti mu kaseera kano ate Bobby atundanga keeki eyokya n'okusinga bulijjo seeri abawagizi naddala eri bannabyabufuzi kubanga n'abaamuzoleyanga n'abaamuvumanga mu kaseera kano bali mu kudda kubanga bakimanyi nti gwe mukisa gwe balina okukozesa okukomawo mu Paalamenti. Mwono mu kaseera nga buli omu ayayaana okudda eri Bobi Wine mbweyeke kaseera mwagambidde enkolagana yange ne Bobi Wine njiyimirizza ate mbagirawo mbaweze price tag mbwabeere muteeguya mbwabeere omuntu ow'enjawulo nga bonna bayayaana kudda eri Bobi Wine ye wagambira nti nze njawukanye naye. Waliwo omuyimbi yayimba oluyimba n'agamba nti tekitandise kiggwa kitya, ekitatandise tekisobola kuggwa. Ompita otya muganzi wo ogamba otya nti oli ex wange era twayawukanye nga tetwagalanangako. Oba kale abantu bonna baaliyogedde nga si Mike Mabika ahanyumiza twayagalana ddi n'otatugamba oba ne tutamanyaako ffe. Munnange nze mbadde sikimanyi nti oyinza okubeera mu bufumbo nga weewaana mu bantu nga bw'oli omuwulu ng'era n'emipiira
ozannyira ku sayidi y'abawulu tozannyira ku y'abafumbo naye ng'eri waliwo agamba nti oyo mwami wange oba mukyala wange nga tonnagamba bwe twayawukanye Michael Mabike nga bwe twayagalana ddi oba nga bwe twakwatagana ddi enjawulo eriwo wabadde mu bannamawulire abasiru abatasobola kukubuuza bibuuzo nti owange omusajja gw'oyawukanye naye mwayagalanako ddi mwabeerako ddi obumu kubanga opposite y'omukwano bubeera bukyayi oba kwekyawa ogenda otya ku opposite nga tewakosooka kukola kino ekituufu ekirina okuleeta opposite ogenda otya ku kyennyume nga tobeera nko mu position erina okuleeta ekyennyume ofuuka otya nnamwandu ow'omufu atabangako baloowo mbuuza Mabike ofuuka otya nnamwandu ow'omufu atabeerangako baloowo oba kale kwono mukaaku naaligumyegumyemu singa yafulumizza statement eyo kubanga yatwekulubeeseza nko ng'alinda kaadi olwagimumma n'anyiiga n'atandika atogamba nti yeeyayambye Bobi Wine okufuna ababaka 39 mu paalamenti. Naseka n'engwa n'eribwe nti kubanga nalabira ddala omuganga ateeganga nalabira ddala omugumba agaba eri oluzaalo owaayi gwe watutwalira ababaka mu paalamenti n'oteetwala ku ngeri gy'oyagalamu ssente ng'otuuka n'okubba evvukka sigiri mbuulira bw'onalaba ku ntamu y'emmere tooyayaane naye ogitwale owaaye ggwe yatutwalira ababaka 39 mu paalamenti lwaki ggwe weeremwa n'okwata 10 erisooka n'okwata 10 eryokubiri n'okwata 10 eryokusatu ng'okunikkiriza 10 eryokuna n'olitukubira mu paalamenti wabula ggwe n'olema okwekkatayo weebala okwagaliza weebala omutima ogwo singa watutwalira ababaka abo mu paalamenti nga ggwe teweesimbyewo n'aligambye owaayi ye yabatutwalira kubanga waliwo abantu abakola ekisoboka okutwala ababaka mu paalamenti bo nga tebeesimbyewo naye ggwe yali yeesimbyewo n'ogamba nti saba ggwe singa National Unity Platform teriko opposition yo National Unity Platform mu kujja yali eyagala kubeera ku opposition n'olaba omusajja omukulu ng'ayimiridde ku TV alimba abantu tabanze singa omukazi oyo mugumba kyokka nga naye talina mwana oli gwayogerako omugumba ali mu baana bameka buli luzaalo lwalina nze namutwala ku musawo n'afuna oluzaalo gwe toyagala kwetwalayo owaayi namwandu agaba eddagala ery'okuwangala baloowo yafaaki ntaddewo ente nga tugenda kugisondera wano omuntu yenna aleeta pepa obeera gaalaayanse wakati wa National Unity Platform ne DP Block ffe tetubangako na nkolagana na DP Block wabula twalina enkolagana n'abantu abaava mu DP kubanga Mabike senga nkubuuza DP Block kitegeeza ki nkakasa naawe kennyini ng'omuntu tosobola kukinnyonnyola Michael Mabike oyina ekibiina bakiyita SDP ate mbuulira ovadde mu SDP ojja ofuuka owa DP Block weegatte ku Kyagulanyi era mu kwegatta ku Kyagulanyi lwaki teweegatta ng'owa SDP lwaki weegattayo ng'owa DP Block mbuuza mu National Unity Platform mubaddemu nga bammemba oba mubaddemu nga bannamukago oba banna alliance nkiwa nti mu National Unity Platform mubaddemu nga bammemba wabula temubangamu ng'aba alliance bwe kibanga mubaddemu ng'aba alliance munna SDP Michael Mabike oli mu alliances mmeka oli mu bibiina bimeka otugamba oli wa DP oli wa DP Block oli wa SDP ate ke kaseera ke kamu oli wa National Unity Platform mu National Unity Platform tetuyinaamu wa kibiina kirala nkiddamu mu National Unity Platform tetuyinaamu wa kibiina kirala mu National Unity Platform mulimu bannanuupu temulimu bannamikago tetuyina mukago gwonna na muntu yenna buli gwe tuyina mu nuupu memba waffe so si munnamukago kakati mbuuza bano babadde mu bibiina 3 mu kiseera kyekimu ate ye Michael Mabike alabika abadde mu bina akugamba ayimirizza enkolagana ye n'ennuupu ekitegeeza nti abadde wa nuupu abadde wa DP Block
abadde wa SDP era abadde wa DP. Ogwawa watuufu gwani omutuufu tukubalirewa kubanga oyagala kubeera mu muzikiti naye ng'oli musiraamu mu katoliki kisoboka. Omuzikiti gubeeramu basiraamu era singa oyimirira mu swala ogusooka ogwokubiri ogwokuna ogwokumeka obeera musiraamu. Mu muzikiti temubeeramu musiraamu mu katoliki era emuba musiraamu mu katoliki manya be baba babega ne babattisa nti abasiraamu batujju basekeeterera gavumenti. Kakali ne musajja mukulu ono Mike Mabikke tumubuuza ekituufu ogwawa ku bibiina bisatu ogwawa SDP, DP Block ne National Unity Platform ogwawa ye eno DP Block jongambe yawukanye nange si right ya Democratic Party era si yasula Democratic Party eyawukanye nange nga tenjuzizaamu ng'eremereddwa ng'atenze njikonkonye zenjisaanyizaawo era oyagala nnumwe nnyo. Waliwo omukyala nnaava mu bulamu bwo n'ofuna ku buweerero si buli mukyala anoba nti bamulondoola ate nga n'abakazi bw'oba ng'owasa wabeerawo abaza emmere nga lwanjala ng'aleeta ensimbi ate ye mulala. Waliwo omukazi abeera mu makaago naye nga yensibuka obwavu gy'oliko. Abakyala abeera gwe omusajja alina ssente ng'ate olina omukyala mu nnyumba. Manya nti omukyala oyo yalibeera entabiro y'obugagga bwo y'ensonga lwaki oli bulungi. Era njagala nnyo weetegereze bugingo wa Teddy ne bugingo wa Makula ojja kufuna bulungi ekifaananyi kyengezaako okukusiigira nti waliwo omukyala ajja mu bulamu bwo nga kisiraani ekikusuula ne wabaawo omukyala ajja mu bulamu bwo nga wallahi gwe mukisa gwe ogugenda okukujja mu bwavu. Kaakati bano bwe baba nga bakyala babadde maka babadde ba bifiini nnyo babadde ba kisiraani nnyo era ng'okubeeyambulula awo weetaagisaawo kapate tuyite ne bafaaza ne bapasita bakuba aleluuya. Ekisinga okunnyumira ku bano bonna abatudde ku paneyi abaayise olukuŋŋaana lw'abamawulire babategeeze nga be bayimirizza enkolagana naffe. Ate mwana wattu Mukama Katonda yabaggyako ekisa kye mu by'obufuzi. Tayimu yaabwe ey'ebyobufuzi yaggwako dda. Michael Mabikke yatuuka okusuulawo ekifo kye eky'omubaka wa paalamenti owa Makindye East nga Museveni amuwadde ssente yeesimbe ku lukwago nti bayabuluzeemu obululu. Bonna abatudde awo abali mu kwogera ebitajjansa wallahi ya Mungu tekuli avaako hadithi neegi ku by'obufuzi ebya Uganda. Bannanga temunnagamba bye mwawukanye naffe musooke muwogere olunaku lwe mwabeerako naffe nga tonneeyita ex wange oyina n'okunnyonnyola abantu enti twayagalanako ddi twabeerako ddi mu mukwano ogw'ekimmemmette nga tonnatandika kwesomya nakwerolojja nga Kalusiya Kawala ka Kinyozi oyo nno gw'olaba yalanza by'obufumbo neŋŋaana ate siri ku mbeera z'abadongo naye nga baayogereramu bayinamu ku kilaasi somehow balabikako era nga Kafeero asobola okubeegadangako naye ng'ayogera yenna yenna awunya akafuufo nga yenna yenna awunya ka buvubuka. Entuuyo z'okumakya zonna paka budde bwa kiro zimuggwereddeko naye ng'ali mu kwesoma nga bwe yagaanye Kafeero. Kaakati otunuulira abantu abayawukanye ne His Excellency Bobi Wine n'oseka n'ogwa n'eribooti. Oyo gwe bayita ayekolera music analyst ye talumamu oluleeta n'abanga akuzaayo gy'ovudde era bw'atyo ayanukudde abakibiina kya DP Block bano nga baali beegatta ku NUP gyevuddeko essaawa eno abeemulugunya era balangiridde nti bavudde ku kibiina kya NUP. Ffe wano ku Legit TV 256 gwe mulimo gwaffe okubanga munnange tukuleetera buli kimu ekiri ekyolina okuba ng'otegeera era awe nkusabira nti munnange bw'obanga tuna subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tuula kalira nywera tubeera nabyo bingi nnyo era tujja kubanga tubikutuusaako buli kadakika buli kadikiti sigala naffe tovaawo.